Oguddeko. Wanze Uncle Kevin. Owaye kiri kitya. Yesterday. Oba ntandikire wa. Bangambi wanomi wa Mwami Nsubuga. Olina kawere. Mwami Nsubuga enobeka. Ate n'onovere Canada. Nengoki, soke tuleke. Mwami Nsubuga enobeka. Bagambe. Ndagewa. Wane banyamu abafumbira ku lumonde tebanoba. Nanza afumbira mu kalina. Nga bwenyiga nnobera ku nnyonyi. Ate nga yanyiziza yagiguze. Yana ebyana ebintu by'Uganda wa mubonga muyina muki. Bangambye toli mu ggwanga anti. Andi mutoyize waabwe kati. Nadde nkyali awo. Abagenzi ne bankuba hiti. Empapulezi. Abagenzi beti abafu batandise okuwandiika. Simanya red paper gobadde kyabawulira. Red paper Gaddafi yagiropa. Ne bagisiba neggwawo. Bakubye pages biri wazindaba. Abafu. Olumu wanoba wa Mwami Nsubuga. Olwokubiri nakawere fresh. Kyekyo akimuwadduka ne mawulire weekwese. Sokoleke. Ebyadde red paper buli gikyaliyo. Madde nange mmanyi obeekolera Kenya naye nagiwulidde Uganda ku luno. Kati ate red paper weebe ekyaliyo. Nganze nkimanyi Gaddafi yabakuba n'abajjako engalo ne muggwawo. Naye nisinza kuba mirambo mpiso. Ntandika nti abampita omusezi. Muli balalu. Naye kati I will understand their problem. Banoonya comeback. Ate omuntu yenna ayagala comment, ayagala likes, ayagala following. Linyo ina kuandika kuli mu Fifi the Queen Mukyala Nsubuga omubwenzi. Nakawere fresh. Tukyali awo social media ogizoganya amannya 3 ttala Mukyala Nsubuga Fifi the Queen. Ekitali eyo omwana simanya biki Mwami Nsubuga naye tumanyi surrogate. Balani wewe mwana nafunye surrogate likolebwa na sente alhamdulillah Katonda mwebaza okuzimba. Naye nga kyemmanyi nze Mukama mwebaza yampenda. Ezala ate nampa omusajja. Naye aza. Nanyini baana tannabeegana. Mwe bampafu nkonye. Mundiko munde. Ekyasinza otumala amaanyi. Internet ogina social media ozoganyiza buli wamu. Uncle Kevin Sokoli kola kitonkola mu ekivu. Shyo ngena gitegeka ku Freedom City bafumbo fette. Nego amanyi nga manji. Manyi. Mananga manyi. But anyways, I wish I was a celebrity, but too bad I'm not. Singa made celeb Uncle Kevin wadi nkoze mu ekivu ne nkola amutu. Era ngenda kikola nga bwe kiri bafumbo fette. Madenje ali awe kyamaza amaanyi. Nabano abeyongerako kala ne makeup. Nabambu bawanika comment abentambula. Nedda Kevin, olaba tukuba beeru natural. Naye ate bana abakufunye obukulu. Mwe ba sweet. Nze gumuliko temusobola. Nja bavuganga we mbagala. Kyempandika kye mujjo genderako, kyengambe kye mujjo genderako. Temulina kisuka kawo. Ekirala Kevin. I really wanted to reply some of them. Naye sirwana nabanafu. Omunafu bw'omuwangulo toba kirimaanyi. Njagala nwanene mu kirimaanyi munnange. Ate ekirala. Basweeti. Nze sikuba balwadde. Omu ku bakadingo. Ayina obulwadde bw'enziku. Ayina asima. Ayina omutima ebibumba obutaago. Amannyo gamuluma sukaali yamukwata omunnyo gumuluma. Kati anoonya muntu gw'anaasibako omulambo gwe nti gundi yeeyanzita. Saagala kumpita mutemu. Saagala kuteekako butemu. Kati ate bwe ntunulirawo bakadaama. Abo beyita abasama. Tubitereeze bakadaama tebabanga kubasama. Munaye buli ajja nayita ku kisawa agamba ndi musama ovudde wa Saudi. Abo balungu si basama. Naye kakati for the kadamas, those people Kevin, on a serious note, they need to be loved. That is it. Betaaga mukwano, betaaga kutegeerwa nnyo, betaaga muntu abaagale. Kati ate nze omukazi ow'amaanyi bwe nzira ku baana abo nkube mba nkoze ensobi. Era kadaama yenna bw'omulaba ng'aseka muleke. Because anoonya waagumira. Anoonya wafunira bulamu, anoonya wasekeramuko. Okitegeera. Kadaama gw'olaba okubeera ng'ali mu kiyumba ky'omuwalabu nga wasibe tali ku njegere. Naye nga wasibe. Tell you be there, Uncle Kevin. Nga wasibe. Si musibe nti bamugambe tofuluma. Naye nga tasobola kufuluma. Tasobola kutambula. Tasobola kukola ki. Lyekomera erikyasinze. Mentalo y'omwana aba mulalu. Mentally. Ekyokubiri aba yeetaaga kwagalibwa kuba depression gyagenda mutami.
look for Tariq. Depression jabeeramu y'amaanyi bw'olaba asese muleke kati kadama ngoye bw'afuna nti fifi bwe naavuma fifi nja kufuna obulamu mumuleke akusabule mumuleke because mulalu already yetaga kutegeerebwa you get it mutegeere mubaagala abaana abo mubakwate ko nga principal yagamba mukwate ku baana abo abaana beetaga kukwatibwako abaana beetaga kutegeerebwa omwagala omuleke kati kadama ate yewe bansanga nga mugumu oba mukuba then nze mba omulalu kati bano abawandika betategeera simanya salogation simanya bikibo tubaddemu ki Naye Kevin bakusanga batya mu meeting y'abasiru okubye ennyo omusiru atuuze meeting chairman waabwe kadinga abategeeredde nange ntule ate naawe otuule then goba musiru times phones I don't interrupt fools wesanga abasiru nga boogera meeting zaabwe nze ng'omugezi nvaamu mubaleke basiruwale bwe baanamala bagende bamira eddagala kyekyoka mubaleke bakusanga bati nti ndi ku musiru nkuba ndi mu meeting y'abasiru nze muwala w'abafu mukyala nsubuga omubwe nti nakawere okyali mukyala nsubuga mukwano bagende baddire abalogo babasabe refund kyekisooka mukyuse ku balogo ekyokusatu bakyala musabire ekintu kino otherwise nze banyini ndi dogo nakawere fresh akyanyirira eggwanga fresh anobeera Canada alabikako naye biri mu ggwanga wabitegedde poliisi ennaku zino kyetukola namba plate bazitwala simanya biki wanuwe oba boyinza batugambira ki nange na video gye nalabye nga bayimiriza emotoka ya gavumenti bakwano banga bakola mu poliisi Sammy, make sure you don't fall. Pull it back. Turn it around and you come up. Anti kakati fa bazaala bitu bamoba okole nno naye mwemba sobola nja kubazinisa ku ntoli zange mwemba suule beddalu akati abasirikale abo bomubutuufu nalabye vidiyo njagala kugamba bakwano bange bemmanyi mu poliisi nga batraffic tewekiika abasajja bajja bakuba empi buli muntu alina order gyazijja wano Uganda sajja kukuba oluyozimbe bawoze tugenda musiba oviiremu awo ng'erinnya alitutte muleke abasajja wewebuuze kiki ekigwaga omuntu okuvuga wanuwe ng'akulabye akimanyi mu maaso awo oyirawo ka point wooli naye najja abaana bajja bakuba emigera ate nga bwana buto ng'akuba ekisajja ekikulu eky'olubuto taatawe bakaaba nga amulidde omugere so mwegendereze abantu bannyonnyole essanyu ly'abaana ne bw'okomawo ku mmeka you always welcomed home kanjogere ku bano waliwo obwedde omuntu gwalala ng'akomentinga ali mu kiyumba kya muwalabu oba ali ku mawanga which is good because tunogera tunonye sente omwana waleka omulunzizza nga nsolo ku kyalo mukwano just to remind you kino kyogera sikirimye namwe abakolima mwe mumanyi nakolima dda musukkawe mulina okukoma walunza omwana tomanyi na bwali oli kunze nakawere ntaddeyo omwana wange gwenzadde ovuma omwana nange onvuma naye nga nowo tomanyi oba alidde bakugamba bugambi alidde tomanyi oba anywedde oli kunze atambula n'abange ku mugugu twala nti kyanjawulo wabalunza babanyula emuregula nga bisolo ne bagamba mugende mwebake babayimbula nga bisolo oli kunze amanyi nti balidde ku ice cream man neziba mmeka welcome back mami zino togatta bikolimo byo ku musanyu lya mulala ogenda n'omuntu ng'akola ekintu kati ali ennyama n'ogamba ye maama abo ayina saawa mwataliira nnyama nga naye yegayirira Katonda so kati bagunji mufe nnyo kube mwalunza muleke nnyo bano abange nabadde ndi awo mu bawagizi bwe waliwo eyeebazizza nti okuva ewasabulamu ku kye bayita aba celebrities Uganda batandise okwewagira tweraliikirire waliwo ekijja oba simanyi. Truth be told, I'm also happy and so proud and pleased about how the artists are behaving, like they're helping themselves. Be wagira olina lango no ebitali wo luli mani bana bantu bali bera gatini embwa nenga tomanyina lwaki omwana ze namuyimbira kuwerere tomusasudde nakuba shozo zonna tumulanze ate nga togenda na muyimbira naye kirungi kiri nti batandise okweranga batandise okweyagaliza batandise okwepako. I am so happy and I feel proud okubera omuna Uganda and feel proud okubera nga ndi part of the art industry nyinza okubanga siri munda nnyo naye I'm part of it. I feel so happy, so proud. Please keeping it out. Nange nalowoozeza mtu abana bakyali bagenda kufa bonna mwana naye nga balaka weebali kyabakola boti cruise temugenda ejja tufaako nze banneralikiriza bye bakola biri suka
I mean, really supernatural, really. Mwe bantu mwe, that's the best way to go nti kati omuntu waba alumye industry ne mwegatta mumukuba ne mumussa waaja. Yeah, nga tugenda okusiibula nze mukyala Nsubuga mulabyeko nakawere fresh ndijuba baako kyobagamba nga tusiibula basweeti ntwala omukisa guno bategeeza gw'owulira nkuluma funa eddagala nga bukyali kuba ngenda kuluma mpaka Katonda lwali nzijulula. Ekyokubiri mudeyo musabe refund buno bufumbo tebuyina gye bulaga. Ekyokusatu omwana ye namuzadde omusajja oyo abaluma n'omwana ono naye babebi mugenda kutuuza kye muyita obubina wansi. Ekirala bakwano bwe kubanga okunoba kwa mu Canada na America bebi buli wiiki ngenda kunoba mwami Nsubuga njagala nga tiketi buli wiiki. Omwezi ogujogera nnoba omwezi guliwa weekend gwako weekend onobye ndeko nga kugenze mangu kugenze weekend ngenda kunoba anti kabe era nyongero bachukiza ze mchala Nsubuga omubwati owo mu flat avuga Benz and BMW awo wanafu yawo